Vunanyizibwa ku nteekateeka ya luwalo lwaffe ku ntandikwa y'omwaka guno kyasalawo okutandikawo oluwalo lw'amasomero mu kaweefube w'okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Era olwaleero abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bakiise embuga. Abayizi abakiise embuga mubaddemu Nkobazambogo Centenary Community Institute, Ahmed Segujja Institute nga bano bavudde Kayunga era nga beeyungiddwako Nsambya Senior Secondary School okuva Nsambya. Rashid Lukwago Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate bw'abadde atikkula abayizi bano oluwalo abakalatidde okwegatta ku kibiina ky'Enkobazambogo yonna amasomero gye bali nga kyakubayambako okuba n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Lukwago agamba nti Nkobazambogo kye kimu ku bibiina ebigunjula omwana okumufuula omukugu. Mukitwale nga zaabu era mwetegereze nnyo abaana batagala bibiina bino bya bwegasi, bibiina bino bya kukolagana. Enfundikira yaabwe embi, tebalinamu kantu kali kaswala. Obwakabaka bunandaba butya, tetutambula n'Abakabaka bunandaba buki. N'olwensonga eyo njagala baana bange mumanye nti ensi eno gw'ogyekolera. Sharifa Namatovu akiikirira abakyala mu kitongole kya Buganda eky'abavubuka akuutidde bassentebe b'ebibiina nga Nkobazambogo okusoosowaza abaana abawala nga bagaba emirimu kubanga bassa ettoffaali ddene nnyo ku nkulaakulana. Abawala abantu beesigwa, they are trustworthy. Ate kisooka bantu bagonvu, they obedient. Abaana abawala bantu bali systematic. Girls are very systematic in the way they do their things. Engeri bakolamu ebintu byabwe ebeera nteeketeeke bulungi. Senga okwata omuwala n'omuwa obwa sekretale bwa Nkobazambogo otuuka ku reporting nga bw'ogibikula toyagala kumala, twagala kulekerawo okugamba nti kati abaana banabola bakola bulungi ebintu byabwe. Abamu ku bassentebe b'abayizi banjudde ebirungi bye batuuseeko na biki bye basuubira okukola okwongera okukulaakulanya abantu be bakulembera. Tusobodde okutandikawo pulojekiti y'okukola ekika kya Kampala era nga zikiwererako ddala. Tusobodde okunyitiza enkola ya bulungi bwansi. Abayizi basomeseddwa ebintu eby'enjawulo era baweereddwa n'amagezi okuyiga okweteekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso nga bayita mu kweterekera. Tutandika okufissa, muyige okufissa abavubuka, mufisse ku ssente ze mulina eza pocket money, mutereke tusobole okukola ki okwekulaakulanya. Tosalangawo nga tolowoozezza, ate era tosalawo ng'onyiize, era tosalawo ng'osanyuse nnyo. Omala kulowooza bulungi n'okkakkana n'osalawo ky'oyagala okukola. Abayizi baleese embuga oluwalo olusobe mu mitwalo 2 mu kwongera okuwagira Obwakabaka. Doreen Nakajire, BBS Telefina, ageesigika.